Tengo omuntu alina oyamba abantu Otasaidiana. Kubuka 10 ku kyalo okwo. Era ogwasooka abasooka ne batutamu omulala yeyo twamuziika dda. Era oyo yennyini kati buno gwe bazzeeko naye nga ekigendererwa kibadde kyakukuba kyeyamaani yennyini kuba olwedde bamwagala dda. Basoma abantu 3 ku kyalo okwo. Kyeyamaani Semusu ne Muzeyi Kabuusu kati ye kyeyamaani babadde bamufunye nga gwe bagala okukuba essasi ne liwaba ne likwata mwani ne likwata mooli naye ng'ekigendererwa kibadde kyakukuba kyeyamaani yennyini. balina efuja abadaama abo batujonyesiza wano kamera tegera ali awo is very arrogant kati mbw alagidde bankuba wansi nemmotoka yange ne bagiwambira ali ku kkubo muyeta omubuulire mupya ayogera na president. I wonder CEO wa Dio Security Company waga nti Museveni yamulagira okukuba abantu president. Simanyi oba president yamulagidde okukuba abantu abo amasasi. It has gone beyond. Wabula mbadde saagala kuba mbadde na wajimu muhwezi to the minister wa security. I think he should summon those people. Nakubidde jjo nga tokwata RDC nangamba tajja kubeerawo kubanga okuba nti omuntu essasi livuze mu kitundu omuntu bamukuba essasi up to now abantu bano banga tebannadduukirirwako naye nga abasajja bali wali beekyangira bwekyangizi ku gundi nga n'emmundu bazirina naye nga essasi likubye omuntu mututte emulago naye ne tubanga essaawa eno abantu tebanna bakufunako bwenkanya n'obumu abasajja bali wali beekyanga n'emmundu banzigiddeyo emiggo mbukubanga Jonathan omuzungu agambye olw'okuba mukazi we simanyi mukazi we wansi ki mbunze bakuba amasasi n'emmotoka yange ne baginnemesa naye nga abantu batebannafuna bwenkanya DPC awali insecurity bwetyo nti omuntu bamukubye essasi naye banga olwaleero abantu bano bali mu bunkenke RDC tannalabikako naawe DPC tonnalabikako nze ndi wano nange bantadde kukunkuba amasasi era baba bankuba I've recorded a statement with you bwesiba Buziranjovu sisobola kuva wano ng'abantu bange bali mu mbeera enzibu kuba kakati omuzungu agamba atya nti omubaka wa parliament talina kutuuka ku bantu be omuzungu wangi gidde nti bankuba amasasi ifa amusini emmotoka baginnemesezza ogiyingira ngirese ku kkubo bali awo bakutte emiggo bannemesezza ntambuza na bigere emmotoka ngirese ku kkubo RDC namukubidde jjo naawe ekukubidde omuzungu alagira atyo omubaka wa parliament amaanyi agajjawo